Ku ssaawa nga 3 ez'akawungeezi k'eggulo amawulire gatandise okuyitingana ku mitimbagano nga galaga okubuzibwawo kwa Eddie Ssebuufu amanyiddwa ennyo nga Eddie Mutwe ng'ono yakulira ebyokwerinda bya pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga kigambibwa nti ono yawambiddwa ab'ebyokwerinda bwe yabadde mu bitundu by'ekiwango ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono. Motoka eya drone n'abantu abamu abali mu leeya abalala bali mu yunifoomu ne bakokinga emmundu ne babakwata ne bateeka ku mpingu nga babakubaakuba ne babatwala mu bifo ebitamanyikiddwa. Okukwatibwa kwa Eddie Mutwe katukuwezezza omuwendo gw'abakuumi ba Kyagulanyi banna abakakwatibwa okuli Wakabi Smart eyeyita Smart wa Bobby, Gaddafi Mugumya eyeyita General Gaddafi ne Akirawo Kivumbi eyali akulira ebyokwerinda ku kitebe kya National Unity Platform nga bonna basooka kubuzibwawo n'oluvannyuma ne batwalibwa ku poliisi gye babagulirako emisango. Munnamateeka wa bano agamba nti ekyennyamiza ye poliisi okwegaana abantu bano nga bakakwatibwa ate oluvannyuma ne baggulwako emisango olw'ebyobufuzi. Kwange tugenda ku poliisi okugulawo omusango tebakkiriza tewali omuntu waffe yabuze bawulira enkaata gye bamukutte ne baba omuntu yomulala yenna baga nti drone nga poliisi egamba eyo CMI yemulina tetujja kugula omusango. Kati bwe bamala oluusi bwe tugenze mu kkooti tufunye ebiragiro nga balyoka bamuleeta mu poliisi bamugye eri mu kaduukulu ka safe house nga bamuleeta mu poliisi olwo nga bagamba nga bamuwa bondi oba bamutwala mu kkooti. So poliisi neekozesebwanga okutuukiriza ebigendererwa by'abali. George Musisi munnamateeka w'abakwatiddwa agamba nti Eddie Mutwe yakwatiddwa ne Kassim Ssebudde abasinga gwe bayita Kunta ng'era ono tayawukanye na ssaabawandiisi wa kibiina kino David Leus Rubongoya abalowooza nti abantu baabwe bakwatibwa n'ekigendererwa eky'okubanafuya. Bakuteekako nga bamanyi nti ojja kubeerayo mu kkomera si nsonga kuba ekigendererwa si kyakulaba nga bakugulako omusango gukusinge n'ekigendererwa kyakulaba nga bakuteeka mu mbuga z'amateeka obeereeyo era ne office ya Ssaabawabi wa gavumenti kubanga liba ku Court Marshal nga bakola byabwe naye ate kibi nti office ya DPP naye ate etandika okukozesebwa mu ngeri bwetyo oliri n'akola obukozi ne peeni n'awandiika nti aggravated robbery olwo yakutaakaso n'atisatisa omuntu mu bakesweta. Mu mateeka omuntu wakwatibwa aba alina okutwalibwa mu poliisi n'atwalibwa kkooti. Abantu be lawyers n'abalala baba balina okubeera okulwana access naye katwenjogerera Eddie Mutwe teri amanyi wawaali tugezezaako omunoonya naye era bannamateeka baffe bagenda mu maaso n'omunoonya tujja kugezaako tukolisiona ekyetaagisa okulaba nga tumufuna. Wabula bwe tubuuziza ssentebe w'akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu omulamuzi Mariam Wangadya ku nsonga z'okuwambibwa kwa banna NUP atuzzeemu bw'ati. Kino ekivudde mu mukwano gwange wa BBS tewagambye nti okuwamba abakuumi ba Pulezidenti Kyagulanyi sigenda kiddamu nnyabo nziramu ekibuuzo kino emirundi mingi nnyo twakola n'okubuuliriza mu butongole ne tufulumya ne alipoota. Ate yo poliisi we tukoledde eggulire lino ng'etegeezezza nti tennafuna bimukwatako. Siina information about Eddie Mutwe so sisobola giwa. That's all. Because okay, I tell you that where is he? I have not been briefed. Bwe nzija wano okubawa briefs bawa briefs ze baba bapaddeko information. Sulaiman Ssebuggwawo, BBS Terefina, Gambuze. Nga tuvudde mu banna NUP